mulimu ebintu byolaba ne bikuleetera okwebaza Katonda anti nga golaba tosobola kubikola n'omugamba Mukama weebala okuntonda nga bwendi kuba ate ekyo nze sisobola kukikola. Abaana abawala bano bali ku intaneti bali mu kulwanira oba bayombera omusajja bonna gwe baasanga ku intaneti ate nga sigino ziraga omusajja mubbi mufere bonna abeetaagako ssente tabeetaaga mukwano gwa ddala. Okusinziira omuwala omu nga bemugenda okuwira mu vidiyo awo nga boogera ngenda zanya akatambi kaabwe kano. Omuwala omu agamba nti yakasinkana omulenzi ono naye yakamuwa emitwalo 60. Omulenzi yamugamba nti ayina ekiyumba ky'enkoko, faamu y'enkoko. Kati wagira n'amugamba munnange nyamba ompeyawo emitwalo 5 egyayaka ngenda kuzikuwa. Ezo tezidda. Naddayo next time namugamba mpaayo eno egyayaka ng'era gwe tolabuka. Bannange ddala ojjawo amaanyi agayimirira n'olwanira omusajja ate omusajja oyo gw'osanze ku intaneti sigino zikulaze nti inboxinga abawala ab'enjawulo ate nga bonna bankuba kyeyo. N'osigala nga okyasiisidde nze mwami wange era mwami wange gw'osanze ku intaneti. Simanyi lwaki abaana b'obuwala lwaki tetuyiga. Kubanga tulabyeko bankuba kyeyo bannaffe nga bakaaba babaliridde obusente nga bali mu maziga. Naye Mukama n'akuyamba ogusajja n'agwanika bakugambya inboxinga abawala ab'enjawulo ate ne bakulaga nti abeetaagako ssente naye gwe n'osigala ng'ogamba oyo mwami wange. Abo abantu babalyako ssente n'atuuka okuba nga ategedde okomawo n'akubulookinga nga tolina wogenda kumujja. Kasooke nzanye akavidiyo k'abakyala bano eno ate tuwere nga tweyongerayo mu maaso. Gwegenda ogamba ebbaawo alekerawo okola ki okuyingira mu inbox z'abantu kati nze yali sisobola kati obadde ogamba kitukuyambe mu ki twala bbaawo nze kyensaba ekyo kiri kimu lekera okwata ebifaananyi byaffe yonna gy'otusanze obawa kuba nkutegedde wiiki namba nkakasa sijjangako mu inbox Madam Happiness si bwe kiri yogera amazima oli wa ddiini ki mukazi gwe sooka ombulira oli wa ddiini kwensobola okubeera wano nga njogera nawe naye nga tolina ddiini wagambye bbaawo sooka olindeko wagambye gw'oyita bbaawo muffe twakulumbye mu inbox Madam Happiness ne bwe yondeeta wano screenshot tewali yakulumbye mu inbox walumbye ama sooka olindeko ndeeta screenshot gwe wamusoose mu inbox lindako nkubuuze kimu ndeeta screenshot gwe wamulumbye mu inbox lindako nkuweereza screenshot ng'akoze live na invitinga Mr. America kikanguye Mr. America bw'akola live nze bandeetera notification buli omu amufollow nga basobola omuleetera notification nalese nga makumye mu mulo nenkwate kati olwatuuse lwaki temwamugambye lwaki temwamuyise n'agenda waggulu era WhatsApp ng'abeera ku live yaani tereza bulungi ng'abeera ku live yaani sooka olindeko wagambye twakoledde live eyo twate tetugikoledde gwe ne bw'oleeta screenshot kwabaddeko bifaananyi bya birthday ya best friend wange bya birthday lwaki mwe mwaze ne mutandika okunvuma nze nadda n'abatandisa gwe waze nga weeteekawo okay kati ensonga eriwo mwena kiri nti omusajja temumulabangako liiso ku liiso kiki kyayagala nze simulabanga simwagala njagala okiriyalinga alekerawo okwata ebifaananyi byange oba alekerawo okunkolera ate kati kankubuuze leka nkubuuze gwe wali ondabyeko mu inbox yo wali ondabyeko oba ku akawunti yange wali osanzeeko ekifaananyi kyo omusajja mumwagala oba temumwagala kumwenda kuliko ayagala omusajja oyo oba temukyamwagala simwagala ngenda kumulya it is okay naye toddamu kunkolera vidiyo neja kyo nkisaba busabi akawunti yo wali osanzeko ku akawunti saagala kuyomba namwe anti mwe mwamanyira okuyombera online nze Madam Happiness nabadde nsobola okuyomba nina akawunti nsobola okuvuma buli kimu kyensanze but I respect myself akitegeera
I respect myself. Sisa kudda moyo katemba simanya nvumani. Inze mwetaza nze sirina kye mwetaza. Soko jinde kanjogere ne Mr. America. Mr. America oyo mulenzi mubanja sente zange. Okitegeera. Ejje ebyo byonna bwe byatuuseewo ebya live. Anjajinga wano nsabo njajinge oba simanyi oba ogenda kumpuma obusiro oba ogenda kukola ki. I don't know but kanzikirize nti kyandidde. Tubuulire we byatandika n'okutuuka okumuwa ssente nga waakamala naye ennaku ezo zokka kuba ogambye waakamufuna. Tubuulire we byatandika. Mr. America oyo omusajja suubiza ensile eggulu n'ogamba ndi ku Mr. Perfect ndi ku Mr. Right. Sente kyemanyi ziwera emitwalo 600. Okiwulira? Asobola okujja n'agamba yagamba alina project z'enkoko najja n'akugamba baby nsaba onyambiseeyo yaka wa mitwalo 5 sente ngenda ziguddiza. Nsaba onyambiseeyo yaka wa mitwalo 4 ngenda ziguddiza. Okiwulira Mr. America? Kati abadde tambulokinganga naye olunaku lwejja byonna ebyabadde ku live namutabukidde ne mugamba mukulu. Kunaza kyemmanyi nti abakyala abasinga ekibatwala ewa Mr. America kuzuula omwagalwawo. Naye bw'ogenda n'omuzuula n'omusiŋŋana nga aliko enkaayana bweziti tosiisira mbw ate musajja wange ate otandika okuyunibokisinga ate bali abawala abalala abakireiminga nti omusajja abaagala Justin nti oyo omusajja Mukama baamukutaasizzaako. Justin nti bulijjo abeerawo ng'ayagala kukubba. Bannange mikwano basisita bannange bankuba kyeyo bannange bw'oba ng'oli ku kyeyo weegendereze nnyo omusajja ajja okukukwana. Nja kugamba nti ku 188 bajja babala kasente. Kati eno percentage esigaddewo be bajja ng'olusi munnange ng'ali ku true love. Nze simanyi engeri ssente ezo gye zitumenyamu nga tukola. Zitumenya naye ate bwe tuba tuzigaba nga tuzigabira abasajja bannange tezitumenya zituwanguyira nnyo. Simanyi lwaki bankuba kyeyabasinga mu butuufu ssente bazanguyira nnyo okuziwa abasajja. Nkuba kyeyo mulimu gw'osanga nga yayina n'omwana tannamba kumalayo sukulu fees omusajja n'amulimbalimba n'akwata ssente n'azimuwa. Enkya omwana ne bamugoba. Bannange ssente ezo nga zimenya. Omanyi okubanga okola from morning mpaka kiro wooneebakira n'oyingira obuliri ku ssaawa 4 ne bakukonkona ne ku 7 ne bakukonkona. Endya yokka mbi. Bw'oka kutanda n'ofunayo kacyayi ku makya n'ofuna ne lunch ekyeggulu abasinga tebakisuubira. Abasinga bankuba kyeyo tebalya kyaggulo. Abasinga alya kimu ng'eranchi tajja kugifuna boosi bw'anaazuukukira bafumbo kakkana nga balidde 12 oba ssaawa emu. N'olaba obuguubi bwetukoleramu nga bw'amaanyi naye ate ssente okuzisaasaanya mu bintu ebitalina makulu ne twanguyibwa. Ate ekirala tetuyiga simanyi lwaki. Bannange tetuyiga. Mujja kuŋŋamba nti ssente zaffe naye ate era still ssente zammwe oba ssente zizo. Omusajja we bw'anaamala okulyako miliyoni zo 5 oba miliyoni zo 4 ogenda kukomawo ku intaneti ng'okulukusa amaziga. Bannange ani amulabyeko? Twalaba oli simanyani oli omukyala ey'ejjaano n'akaaba nga omuvubuka alidde ssente ze. Omukyala oyo twamulaba
gye baali ne Shabani tetuwaaliyo. Naye ate nga sisubira nti omukyalo oyo yali talabangayo konkuba kye yavayo n'agamba nti bannange ssente zange omusajja yaziridde. Naye neyeesiga Shabani n'amuwa ssente gwe yasanga ku intaneti tamulabangako. Tetuganye omusajja musobola okwesanga ku intaneti. N'abanga n'abanganda zo bonna abategedde nga gwe yadde toli Uganda. Mukwano ekikwatagana ne ssente teekako kufulo. Mumala okusinkana omulabe ate era tomulaga ssente mmeka z'olina koza ajja kutugumbula ajja kulimba akuggyeko oba ssente ziri mu banka kusaba akawunti ya banka nti kati ebintu byajja tukozesa amasimu okujja ssente mu banka ne zidda ku mobile money oba n'osindikira gw'oyagala. Kakana akulimbye akuggyeko pini akutugidde mu nnyumba n'obusente n'abutuwala. Tugenda ne twesiganya abantu mbabuulire obanga tobbibwangako kigambo ssente. Oyinza okuba byenjogerako tobitegeera naye abantu be babbyeko ku ssente bategeera bino byenjogerako bategeera obulumi bwe baayitamu era subira muntu gwe babbako nti kati akyasobola okuddamu n'akola ereeyo. Naye at least twalibadde tubayigirako n'ogamba gundi yasanga musajja ku intaneti n'amubba ate abasinga bonna ng'oggyeko abatono be twava nabe Uganda nti yaliwo omuntu wange naye natuuka ku kyeyo muweereza ssente azikozeseza bibye nti oba munange yali tata w'abaana we nava e Uganda ne ngenda ku kyeyo byakyankalanira eyo ba ssente n'azira bujjo nze musindikira. Ekyo kyanjawulo mukko. Naye abakyasinza okukaaba bamusajja musanze ku intaneti n'owulira yalidde simanya 5 gange simanya yalidde miliyoni zange 2 yalidde akakadde kange bajja na missioni ya ssente. Bannange Uganda eyo kya omuntu ali e Uganda omuvubuka ali e Uganda kati abala kufuna kadaama ate bakimanyi kadaama ssente muzita. Oli agenda kujja n'amasappe gonna asooke atwala omwezi gumu oba 2 ng'akubala akulage nti oli wuwe era naye wuwo wekka mukwano naye nga ye abala kukubbako ssente. Kasita omuntu ojja natandika okukaabira ebizibu simanya nga ate kati mpolayo kino simanya ate kati ani yamugamba yalinga talina kufuna nga talina ssente oba talina ssente ziteekako yaka. Simanya nga ngenda kukola kino yali talina kufuna abadde nga abitambuza atya. Beeramu n'okulowooza ogambe abadde talina nfuna abadde nga abitambuza atya. Nsate n'omusajja atandika okunsaba ssente mukwano tetuzikwasa. Kuba omukyala nze nnina okusaba oba ndi ku kyeyo oba siri ku kyeyo olina okumpa kozi ne Bayibuli ekyogera ti omusajja y'anaalabiriranga omukazi. Kati bw'ojje wange ng'olowooza nti nze ngenda okukulabirira mukwano tetuzigatta. Tetuzigatta nze ku ssente tetuzigatta. Nalumibwako ku musota. Sikyesiga muntu yenna ku ssente simanyi mpola nja kuwa sikyesiga muntu kabeere wa famire mugenda kitono. Kukikwatagana ne ssente kubanga ssente zaawula abantu. Bwe ziba nga ssente zisobola okwawula n'ab'eŋŋanda zo kati teeberezaamu ku boyfriend gw'osanze ku intaneti tezigenda kubaawula. Bannange baddiya tuzuukuke abaana ab'obuwala tuzuukuke.